bingi ng'ogyeko kulaba nti kooti yagusaze naye twebuuza ebibuuzo bingi. Kawempe twakolimirwa, Kawempe kiki kye twalya ekyo ekyenjawulo okulaba nti constituency endala zekitaalya oba zekitaalya. Ekisookera ddala ensalawo y'owekitiibwa omulamuzi n'ebyo okusinziira petitiona Honorable Hajat Farida Nambi bye yawaaba mu kooti. Ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti akalulu kano kaalimu emivuyo mingi, era emivuyo mingi nnyo gyetobeka, obululu obumu tebwabalibwa, amagye okwetaba mu kulonda, poliisi okubeera nti beetabye mu kusiba abantu ku lunaku lw'okulonda ne ku lunaku olwasembayo ku campaign. So kye tulowooza nti nganze omuntu eyali yeetabye mu kalulu, ebintu ebyo byonna byankosa. Naye nganze nali mumativu n'oyo bannayuganda oba bannakawempe gwe baavaayo ne bagamba nti aye eddoboozi lyaffe wano gwe likoze eki gwe lisibidde, kubanga nali numirirwa nnyo ssente y'omusolo. Kiba kibi nnyo okubeera nti enguudo zaffe ziddaabirizibwa, ezimu zikubwamu ebiraka, ate ne tufuna by election endala mu eno period esigaddeyo entono. So muganda wange nze nali mulekedde omwaka guno agumaleko, then nze mera mbadde ntandise omumaakinga 2026 nga mulina ebitundu 7 ku buli 100, ng'ebitundu 3 yakola ki? Bitundu 3 ye alina kwetereza ye nga ye omuntu. N'olw'ensonga eyo kooti yasaze, era nawulidde muganda wange agenda kubeera nti boolyawo ateekayo appeal, agenda kujulira ku nsalawo ya kooti eyo, naye nze muwagaabuwa tuleme kumala budde. Obuyinza gye buli muganda waffe abumanyi, obuyinza buli mu bantu, naye ate waliwo abalina obuyinza ku ggwanga Uganda. Mu ngeri y'enjawulo nja kusaba atunuleko ku luguudo olwo olw'eggulu, mu ngeri endala atunuleko ku luguudo lw'e Nakasero, mu ngeri endala atunuleko ku luguudo lw'Embuya, anoonye ku balina obuyinza, kubanga kikulaga lwatu nti kati state NRM as a ruling party omusango guno gulinamu interest y'amaanyi. Ate ffe ng'abakulembeze interest zaffe zakubeera ntuweereza abantu. So wakati mu kubeera ntuweereza abantu twagala obukulembeze obutuuka ku buntu wa wansi, era kyensuubidde nti oboolyawo bandibadde bawa bannakawempe omwaganya guno omwaka ogumu ogusigadde n'obutono na ssente yamu w'omusolo, ffe tumaakinze 2026. Anti bwe mugamba anoonye ku nguudo ezo, kubanga petition nnyingi nnyo tuzirabye nga oluusi zisalwa ng'ekisanja kikola kiggwako, abantu baba banyiza amapeesa gaabwe. Mu abantu ba bulijjo omuntu wa wansi ono ategeerera politics wano ow'okumpi ate tomugeraageranya naffe abamutegeerera ewala. Ffe tumanyi what takes someone okubeera mu parliament, era kikitegeeza ki omuntu okubeera mu parliament ebbanga ttono nnyo n'abeera nti avaayo. So kyamukisa mubi nnyo nti muganda waffe kooti yakoze eki, kooti yakawaŋŋamudde, naye era ajja kuteekayo apiiru. State bw'ebeera nga musango guno gulinamu interest, ne apiiru eyinza okuwulira mu nnaku 4 ne bagamba akakiiko k'ebyokulonda kateeketeeke okulonda okuddako. Okulonda kulangiriddwa kuddibwemu Luwemba baloti addako ekisookera ddala okulonda senga kuba kulangiriddwa kuddibwemu ekintu kye saagala, naye bwe kijja nti kulangiriddwa akakiiko k'ebyo parliament ewandiikidde akakiiko k'ebyokulonda kateeketeeke okulonda, Luwemba wendi ku bbalo, era Luwemba wendi nja kuvuganya ku bwa Namunigina okusigala nti ntuuse eddoboozi lya bannakawempe North mu parliament e11. Ekibiina ky'okulembera kitambula kitya? Abantu bameka bwakafuna era abatannajja? Ekibiina ky'enkulembera kigatta abalina endowooza ez'enjawulo, abo abalina endowooza zaabwe nga tebazibadde matu mu bibiina eby'enjawulo, abo abalina endowooza nga za bwa Namunigina, independent minds, abo benkulembera. Era sofa twakafunawo abantu emitwalo 2 egyo miramba. This is not a political party, in association egatta ba independence. Bwogenda nti tubala numeric strength mu parliament, bwobala numbers, if you to go with numbers, NRM beating ebiina byonna kati awo abalina majority be ba independence mu parliament y'eggwanga. N'olw'ensonga etusuubira nti naffe ku mulundi guno twetaaga eddoboozi
naffe ku mulundi guno twagala okusitula eddoboozi lyaffe naffe tufune wiipo owaffe nga bbiru zonna ezijja batwebuuzaako nti mwe aba independence mugamba mutya kubanga bannayuganda bangi balina ebirowoozo ebyaki balina ebirowoozo ebyobwannamunigini. So musajjawo tannaba kujja agamba kiya w'Emakindye West tannaba kwegattako ate nga wamulabula dda. Ekisookera ddala mukwano gwange Honorable Alan Sewanyana nze namulabula wano wetwolekedde wazibu nnyo era mmanyi nti saawa yonna naye ayinza okukonkona ate mukadde wange oyo bwakonkona nja muwuliriza ate era engeri gyali nti menta wange muwe n'ekifo mu association mwasobola okubeera nti atambuza emirimu. Abalonzi bagambye nti kaba akalulu kakuddibwamu baagalako abantu babiri bokka Nambi ne Nalukoola olina kwanukula anti kakati eddembe abalonzi baba n'eddembe lyabwe naye ate ssemateeka agamba nti buli muntu alina okukola ki buli muntu alina okwenyigira prosesi enkola ya demokrasiya. Nalukoola ali Bulaaya omwa amagezi ki mu mbeera eno? Muganda wange bw'aba ali Bulaaya amawulire ngafunidde ku ggwe naye abamulinaanye kuba manyi embeera gy'alimu bamutabulire ku butunda obutalimu sukaali mungi, bamutabulire ku buugi nga tebulimu sukaali mungi, bamutabulire ku kabeero nga temulimu gundi birungo bingi, bamutabulire ku kitiriboota kubanga kati embeera gy'alimu enjimanyi bulungi nnyo ey'okubeera nti ovudde mu house eyo si ya muzannyo. Bw'ovanga ku house gy'oyingiramu ne bakuwa emmotoka mpya oddukanye emirimu, ne bakuwa amasuuti mapya oddukanye emirimu. Nze Luwemba nali nagula dda amasuuti era ekyobugagga kye nnina kye nasigaza okuva mu kalulu gaali masuuti era nakati ondaba oli bwandaba ayinza okugamba nkiika ndi mubaka naye nga wa abantu b'ekawumpi bakola okukola ki bakola okusalawo. So amagezi muwagaabuwa ate baŋŋamba alimu kasukaali agera n'alinnya n'agira kakati obupima bulina okubeera nga bumuli kumpi awo bamupime sukaali bamupime ku puresha kuba tesaawa yonna bayinza okuzza oba oli awo bayinza okuzza maiti so kati yepime bulungi nnyo kuba embeera gyali mungi manyi. Yabadde yakafunaafunayo bwafunyeeyo akola atya akasente obukadde bwa mmotoka biki? Bw'aba abadde kituufu abadde alina zaafunyeefunyeeyo naye engeri gyali nti musajja munnamateeka alina ekirala amanyi okuinvestinga ajja eno mu bizinesi z'enkoko zenzirukanya kuba njabuza obukoko ngira ntunda amagi ajja agule mu shares ku ssente ezo tusobole okubeera nti tutambuza kubanga ensi yakugabana. Ajje muguze shares mu nkoko tutambuze emirimu.